Happiness is killing me all over everywhere. Buli wamu oba biological oba everywhere I'm happy, I'm chamkated. Lera nagwa mu mbizange. Siwa kuona. Mutala mukozeka bya Vision ogamba tankuzizako nyonyini ddala jebalede tusizako engalo on this bright Monday. Bannange buli omu gyoli ng'okakkalabya nkubuzizako nyonyini ddala oba okakkalabya otya oba oli mukyalo oliwako ofumba kamere nkubuzizako nnyo still emboseera wamu ne mwana muwala mikwano tubabuzako people in Fort Portal, people in Kasese, people in Kulu, Arua, Mbale, Soroti. Tubagamba timukulike nnyo mu weekend badde mpanvu naye tuba tuyingiddewo every single Monday to Friday saawa 7 ku 8 kenga tubafa bakula ne mwana muwala yalungiwa emboseera okitegedde ebirungi obisanga ku ABS okitegedde naye nga tewalaira banafe abatukozeko this beautiful makeup, this wonderful makeup, the lovely lookings as you see us the way we look, we are sweet, we are just we are everything, you know, we are pretty. Okitegedde omwavu wakufuata ina sene banayi mukole sente zikola bino ogenda ali kuba nafa abaprishami ekawala bagenda kukolako bulungi ka makeup akalungi kagenda ku mukolo ki oyina birthday party mwaba obudde tibanayi muleka ogenda ku date ng'otunanga bw'oyagala otunanga ddagala egganda okitegera the makeup you have will determine what you will get. Mugenda ali kuba nafa abaprishami babakoleko ka makeup akalungi ennyo basangibwa akawala nga kayita ku chachi y'omusumba igaba sikyo mubanonye ku noti 7 noti 4 21 18 34 noti 7 noti 4 21 18 34 abafuna bulungi nnyo oba ku noti 753 755 bakufefete bakuyoyotse okitegera namwe abalina akavirusi ogenda basiba obuviiri obw'enjawulo buli kimu abasajja basala enviiri abasajja ne babanyiganyiga naye muzeyi mayanja bamunyizenyize naye batage mukolesane kubona tunudde muzeyi mayanja mu kitebe nga bamunyiganyiga naye abasajja agaagala nga bw'alisa ku maaso ebiwala binyiri batsake kakati dabudaga bulabula kuzika bya Vision tugenda nyumya mpola sakunyumiza nati full figure ali lubuto mwana gwe nange chance surprise nze walulabye wamaze n'olaba abayi mudala mugamba olakalo ebigambo byabijjawa bisala mwana wattu naye banange kano tayogera kifu bwe nakakogera we bati ne batandika okuganoonya ali lubuto nze nkebera nina omwoyo andaga nina omwoyo embaza gyange ey'okusaaga nina omwoyo andaga omwoyo yandaga ndaga mu maaso ndabira mu maaso kanali ndi awo nga ndaba akaana nga kasamba bulufiga nebbajjo mwewase kale wadde muzannya comedy naye mwewase kuba kayimba Shafiki Nkombe oli mubaka esina nga ntuza mu bigambo kuba kayimba gino emyaka bagituuza mu kigambo nze omukazi omulungi bwe nti ne ku gino emyaka nzituludde bantuuza mu kigambo naye yatugambye yali mu people power nga ino obusajja obwavu nga abasajja balabe babbajjo abatalina gye bamutwala abatalina future nze simanyi njogera bigambo fulufiga byayogera mu abasajja abavu nga bajjo nga balaba nategeka nti bw'okyusa ebifo bw'akyusa kifo olaba bipya kwegamba kirasi gyogenzeemu bebantu natukakasa tata w'omwana naye tamwogera tabeera kibijjigiri sabula akayimba naye onsudiya nnyo lwaki tondeka lwaki onsudiya njatwala omukisa guno okubuzaako abaami bange mwenna gye muli timbaagala nnyo mubalekwe kumya ku ABS Vision abaami bange bonna gye bali yogera omugwomu erinnya kyakabangi bwe naatandika sijja bamalayo awo mbayinza nonyiiga bataata ngaayinza nyiganyiza obbeerabira oyagala abalenzi abato amaku noti 7 noti 2 9 kweboyita olabike ngo batubulizaako mpola mpola abajje kumiddeko ABS Vision elokola
Yes, love. Kale mukwano webale kulaba. Nge promoter Sebadduka mutaifa ba breakers ngeno kusama nairo ze kisoga. Promoter Sebadduka ogamba otya? Ndikiriya mukwano bannaye ngombuzeeko. Nze mwendi mu magezi mbeeramu. Nkwagala nnyo ako kabebe jaha kamyufu ndowooza kujja okumpa. Doni promoter. Kakati kansaba akayimba. Kayimba ki? Ogenda kumpa akayimba ka mwana muwala olisha bakayita muliro. Oba tokafunye okewukeyazi pasita ogende. Ukeyazi pasita ogende. Ukeyazi. Okay. Kwera bulungi kalokate. Kale mukwano. Era kola. Emboseera gwe. Wanje. Ogamba oti emboseera. Ne bulungi ogamba taddankani. Ono wakati dankani ku maasonero kasuli ng'avudde mu ttiimu Leero talent yabaliko. Yesebo. Ojja kumpayo kokonya kidepi kokonya. Baby kokonya. Kokonya akasipasirana kenyera kokonya esonaizi. Kale mukwano ogenda kubeera ngaweza emboseera abasereze kasuli mu ttiimu kipasirana asigadde ze dankani big up. Okay, butedevu bale kubeera nga tekoli mu magezi kola. Kale. Wase. Ogamba otabenyi wange bannange. Ndi bulungi ogamba ta Patrick. Bannange kale emboseera gwesinga okwana ku nsi eno. Gwe kale. Wanje. Yenze bodyguard w'omuyimbi kapakati Franka soja ngambira hano mu Kinaawa. Franka. Ogulabye musango wangi kalo. Oli otya? Bannange eri bulungi baby. Ab'omu Kinaawa bali batya? Uli mu kujaganya tufunye kiramani waffe w'abavubuka. Ani? Bannange bamuyita student ali wano mu Kinaawa baze okuwangula. Bambi alhamdulillah naffe tufunye. Kati akayimba kagenda okumpera abantu bange. Bambere understand by kapakati. Okay. Anyireko banyanja eserungu jja n'omwimbi wa kapakati bwali atumbudde. Okay, butedevu bale kubeerako laki yakugambye mwami Sebunyameza ebbuba. Yatabuse dda. Wandibutanogaga n'amako gaterezeza. Of course ayiseemu. Congratulations kansaba shafika nfuni akayimba ka Misa Kisemakula ke bayita bwagamba. Chairman w'abavubuka Kyankima Wasa Samwiri nkubuzizaako nnyo omukulu mu bitiibwa. Teri mukulu mutaveeri Katonda katugonda ate tunaakola tutya. Naye nga congratulations buli kisi olunaku olwo babadde balonda bachairman b'abavubuka ku byalo eby'enjawulo. Abantu babadde balonda bachairman b'abavubuka. Buli kisi awangudde akalulu ng'okakubye oba gwani oba oliriddawa oba oli muvubuka waawa ng'owangudde akalulu akayimba kana ka Misa Kisemakula ngenda kakuweereza kakunyumire. Okitegeera ne bitutabukako paka tukanoonyeza mu buli ngeri. Okay kale osuye omulongo tali like abo bamazima omuyaye baafunayo omunze omuyaye baafunayo omunze nayega congratulations to you naye ngera temwerabira ate omukulu chairman Mulyanga bambi Kasanga Town Council ajja kubwa meya okitegeera meya wa Kasangati olunaku olwera lutuuka tukikola bwe tutyo nga bwe tukoze ate n'olunaku luli we lutuuka omukulu Khalid Simbwa tumulabire nga ddala MP to Bicha Dondo East okitegedde ffe tutandise okukola naye nga bwate waswa bwatuguliddewo omulimu emikisa giva wano omukulu Luswata Albert meya tubika wempe okitegeera sabula embaga Shafiki then ate tukomewo tovaawo tekikwatagana oba ova mu famire ki oba ova mu yawa tekikwatagana oba bamwe baali bafumbiddwa oba tebafumbirwangako tekikwatagana nti oba bamwe tebavuganga ku mmotoka oba wasoma oba tewasoma oba oli otya oba oli otya bw'aba agambye nti onooba ekyo kyekikola ki kyekibeera mukulu Misa Kisemakula the golden papa nakayimba bwagamba ku muzika best vision bulamalama tukyagendera ddala maaso hade kabalagala nkubuzizaako nnyo nnyini ddala ogamba otya webale kubeera nga ate kwoli bulamalamba ku muziki kuya okitegeera tugenda kubanga tukyusamu then tukomewo ate tujja na birala nga bingi ebinyuma ate tukubulire birthday yani guess mami waffe omubwa okitegedde katukomewo mu magezi ne stories nyingi tunyumye mu magezi tunyumyemu wano na wali gwe kyoba okola tova ku best vision tusaba ukulule ekyokola kalira tovaawo naye nga abanupu mbabuzizaako nnyo nnyini ddala abakyala nga bannambooze mukama bawa omukisa mwe bale kulekera mmawo kibiina yekka ate tunakikolera Dimpi mawe zisigadde mu bwongo kiringa basaiga wanabeera ne
TV wano ABS bonna ab'omu control room mwe n'abapresenta baani mwenamwena ne musala eddiiro okitegedde naye abaana ba social media bavumidde mmawo musimanya nga I had a master with Simanya a school registered but with no students. Abantu atachini ku social media nakyo kiri Kyagulanyi Bobi Wine mukama akulaba kyotusiza mu Uganda mwana gwa mwaka ogumu bwe guti gwamaze mu politics ekisanja ekimu kiti kyomaze nga oli mu parliament naye mukama akulaba Kyagulanyi Center kyotusiza ku mmawo mukama sekolima naye nseka busesi kale naye nga tulina ne Ronald Menya bannange tumwegendereze muganda wange Bobi Bobi kubanga tolina bwe ŋŋamba bw'ogendera ne mu Simpologic mayinja abadde atunda ebyobugagga bye agane miliyoni emmeka kale tugenderaawo naye nga sabula embaga tukomewo set of nyemwa na mlanzi chosen blood ngagamba nti sharpshooter bulamba ku muzika bya television egwa tukyagendera drama sama tubagala okumera entondo nina ekintu kye neebuuza lwaki OS mu kaseera kana akazigizigi ateekayo ekivvulu bannange oyo nekyakatabuse nkirowoozazaako nnyo weekend ewedde yonna maze nkirowoozaako weekend yonna nga nkirowoozaako nengamba lwaki abantu banoonya entondo OS yali omulamu nnyo bobo mulaba mulamu oba ine kichamu simanyi oba mulamu oba aliko ekikyamu naye okitegeera ajasuwana nti omuntu nowaba agenda ayagala okujja okulaba okuyimba nti wate kigenda kusala omuntu alowoozaamu emigo gya polisi eginaabaayo n'alowooza kumu okurisikinga obulamu bwe olw'ekirwadde kya COVID-19 n'alowoozaamu nti gavumenti tenabatuta bivulu kukola ki okitegeera nga twagala ebbaala bannange naye ebbaala tebanakola ki tebanaba kuzisumula so I really wonder omuntu bwatyo era maze nona wiki nga nkirowoozako nengamba nti naye OS anyway tomanyaizo oba ye munene mu gavumenti tuyinza okudda neno netwogera nga ye munene mu gavumenti oyagala ekala omwebale kuweereza nze William Mawule nsaba akayimba kashapushita kayiseewo kalo nawe kwata esimu bannange Jasmine Sembabule drop me say you love me by Banina Chris. Hey emboseera I'm Ryan, please play for me Supu. Okay, I send greetings to my one and only Faizo Miana butere vumberako ku ABS television. Hello caller. Ndi bulungi ogambo ta Patrick. Nikeni mwana mama. Yes sebo. Bana ya ngamba yoyo. Nikiriya nnyo ogambo otya. Ndio furaha sema tunafuraha game tafira kwa ndala. Yes sebo. Ya sema furaha game kimane agala nyo kalo kati kalo. Nange mwagala nnyo flower. Tope ya Kayimba ki? Wala kayimba ka Olisha M muliro Olisha M. Wanje? Olisha M muliro. Eka lifatananga ukalina? Wanje? Akawale seko. Asaba akalala Patrick. Watu kafunye. Opaka yimba kachipasigana kebaita kokonya no Harmonize. Okay, bambulizeko babiri basatu. Kamba uze ko babiri basatu. Ngoisa ko mimi wa Olisha M. Lenguza ko wanae usedata bamuta pasa usoli bugemela ina kayimba kaita ukeya. Okay, butere Patrick we bali kwelanga kuoli. Hello. Wanje. Asenyeyo. Nsameza mwana pelisa ni mashaka cha moteroji mbagala nnyo. Kale mukwano buterevu Patrick we bale kwelanga kuoli. Kale sebo naye bira bulungi. Flower sempa nange kubuzizaako nyo out of the flower garment. Sadange Patrick. Kasaba Shafika tuwe bubiri bwasabye then ate tuberenga tukoma out of vaako. Tracy Beats mukwano kubuzizaako nnyo. My girl ogambo te Tracy Beats agame play for me Wakaima by Bebe Kut Olga Gamelians and Coronation and Awaswa Auntie Kongs. Okay. Butere bwo bale kwera ko Tracy Beats, we love you so much. Tuwe akayimba ka bwe basabye Bebe Kulu Wakaima wababuze so tufunia feeling ngali ne rude boy. Nayenga ku yoto vao sabula Shafika katukomewo.
Byebye kulu kyatukola ng'agamba dance calypso. Bano bayazaako kyo balwali luzungu balwali lujamaika kyonna kyeki. Now Tomani Amorita from Kasanga Tiwa. I want a song from Chaz and Becky saying Tonchawa. Let it go to Suna Shabana inti mwagala nnyo. Okay, ojja kwera ngo kafuna hello kola. Karo. Wanje. Nzogera from America bubbu. Banango ogamba otya? Sigamba. Abeka bubbu bagamba batya? Abeka bubbu balungi. Bananga bwe bulungi ssebo. Nkubira yakayimba Baliwa Dr. Jose Chameleon. Okale mukwano ogera kubeera ng'okafuna hello kola. Hello. Wanji mukwano Villa TV. Wanji? Villa TV tuwawulire kiri mu ssimu. Kale mukwano nawe gyebale. Alhamdulillah bakwisani baby girl. Bampita Anete Kachini. Anete Kachini abeka kiri bagamba batya Anne. Balungi mpeyo. Tuli bulungi mukwano. Banaye mbagala nnyo. Banaye naffe tukwagala nnyo Anne. Kubirawo akayimba ka Rema Kiria. Takusindikidde naye bambi njagala kubalabako ne Katonda lwe mu design. Oyagala tukobya ku mulimu omukulu teyategedde. Ogamba otya bebi wange kale emboseera ennungi emu bwetu. Ne bulungi ogamba otya mukwano? Don promota ndi mwogezi wa B2C Soldiers. Ndi kwa Dixon ya Makindye. Dona ogamba otya? Ndi bulungi BBS company yonna mumpisa bite muntu wana bulungi muvuga speed. Ate tuti ali atya bannange gundi Bobby Rush. Bobby Rush alioke Bobby Rush. I miss him. Nange missing wange wati ku missing wange tulagala kumumpa. Oli mwononefu ffe twerabadda gwe tonaana kutekotayo bigambo bibiri. Tonaana teekamu ku majja. Tovodde. Amata bebi wange. Nikiriya nnyo ogamba otya daddy. Oba twalakako tonnenya. Leero kwe kusembyeyo. Nange nkoyo kusimula tairozi. Dani mukazi ajja ngena musiba n'enguguye tofaayo. Kale. Naye nange wogaana nga nkujjako Bobby nga Mungu yamanyi alinza sula. Kizibu twetegeera saba akayimba. Amina. Akayimba kaba bitu zisolezo kabaita mundao. Okay mundao. Kaweza kumami wange Mary Bata nakimba bakaita minzani akalungi ennyo. Iye mukwano. Yali wange Addison Baliru nakwagala nnyo. Addison mugambe? Alekerawo kode wali ya sente kuba zaazirina. Agenda kutawa olwo wange John Black ayina akayimba akatono kalungi nnyo akwagala nnyo. Kale Doni bye. Kwagala nnyo kikwano. Ndabera bakyali bange balina akayimba kabayita movie. Kale mukwano nakayiseewo dda mu magezi. Okay, then promoter balekola ngata ku muziki yo kweli banange tugenda kuwera nga tubatera wano tubaleka request za mwe behind the cameras tubadde ne Malaika birthday ya mami nga tula mugambe mama wo de mami Sophie ku Prishami Saloon tukwagala nnyo oba wezeze meka olaba abana tukuze tugenda kubala obuti tubale obuseke tubale ebigere tukole tutya mukwano tugenda bale obugere tubale happy birthday sweetheart happy birthday byonna ebirungi bikusana. Okay, bulamba ku muziko Beso Vision mikwano tubagala nnyo aba Prishami abetaze on this wonderful makeup hairstyles osobano nyakuno tumusamu notinya 2183 bebana fa Prishami basala n'enviri z'abasajja aliye kawala osobola okuddukira ate nga beeyi ya wansi ddala bakolako bulungi nnyo mukwano ne bakupepeta manikkiwa ne pedikiwa masaja bakola ne facial ngotele ne bakusteaminga bulungi nnyo nnyo agenda ekawala lamala after Pastor's Church ojja kubeera nga olaba we bali still bampita emboseera Gloria behind the cameras wamu ne Malaika mu control room we are having Shafika mzee Mayanja abaddewo then ate emboseera wamu ne mwana muwala Lost Hearts is sawa 14 mikwano tubereko oma mchene bafutali nage abana balina mutuma bayimano gaba chiche kino oya tugamba omanga mchele gwachi bafutali kakati watu tukale mabetu si Soldiers batugamba intino bagamba batya ako kabayima muntawo musanga echencha chenvazo Nyamiranye chencha chenvazo
ne bwatajja kano ni kuziika nja kuba ndi mu mativu manyira mutala mukubuzika besovision welcome on board bilo mjosiza kulango tumudoga mbotia ajabale jotusizako engalo on this beautiful Tuesday of the week mulama magwa muziki nako rokubitwa tisa bwimbanga bwa bandi bayimbi ba bandi ko jo kuberango sababu bulera bwotyo as usual kunatu musamu noti biribiri chenda mubiri asatu mu mukaga ko berango ita Silio Gale emboseera wabone mwana muwala kuberanga mutumbu demwe bali kuberanga bwe mulinyo mu magazine nga mutukwasaganya behind the cameras twina abana bawala bali abalungi wa malaika wa mne Gloria then wali mu control room omukulu Shafiki yali mutaka ekifana ekyo kyolaba banange tuwebuza nti abo bani yefe ababo Carol Kausera kati nelinya lyachuse lya luzungu liwandike somewhere she's called Kausera omuna ojo kuno iza elinya ndo ba ani yaligambye yanzise ani yaligambye elinya ani yaligambye banango mukazo omuntu alina elinya mu kibuga omugaga yene elinya lyeriraga oli wa amani naye nga mulamba bwotyo abanaffe aba Pressure Me Beauty Salon and Bridal Parlor batukozeko kwa makeup akalungi kano nga bwokalaba gwayagala okunyirira oyina omukolo oyina ka date oyina gwolaga ka makeup katikati koyaga kana kale kwe bankoze baneka ku date tokalaba okuyitirira kadeti chichi kati kwayagala ogenda ku date tuno kano kola bakadeti akola lelo tuina ya kalimu kana kalelo nga bwokalaba kachi kakudeti mulambala mbogena leli kuba Pressure Me Beauty Salon obajja kuberanga bakola ko bali kabwala botuka kuchaji omusimbaga siniga abizayo bulambalamba ojja kuberanga olengera obase kyo banonyeko kuno tumusambu notinya 21 18 34 noti musambu noti nya 21 18 34 bajja kuberanga bakola ko ka makeup yagala okuyiga bikola era banonyeko bakuyigirize 5 3 7 5 dem sira musambu 5 3 7 atanga basiba obuvirio bwa buli kala basala embiriza abasajja bakola pedicure ne manicure bakola kamasaja ne bakuyoyota ne bakunyiganyiga batsake bakola facial jango betande banafa Pressure Me bajja kuberanga bakola ko mu magezi bulamana amashafiki yali mu control room agena tuwayo kamukoka then atatukoma tufa bakola muziki ngoita kunoti musambu noti biribiri chenda mobiri asatu mu mukaga naye kayimba ko ino saba kabandi okitegedde basikali bandi onakolwa lero lwakubiringa bomanyi bwe tukikola Shafiki sabulade nate tukome utovao alwa bwimba bwa ulya no ulyanga ugenda kusula mulavu naye nga omuntu akasuka atya mu biro yisinganye n'ennyonyi naye nkubulire kyenjagala kukusaasira buli musajja gwafuna na kayimba ako kaliko oli omusajja ow'amagye minyumizako gweka mukwano gwange ow'amagye gwe na kati we yaddayo ewaseruga natukubira kalyeri abali bange ya muri wa mwelage temwekweka mwenguwe bichire mwali nasoka nakugamba komyewa mu kintu okitegedde naye nga nafuuka muyimbi okitegera buli gwafuna alinga lema namakula alina kayima n'agamba edigwanina abalala balemwa edigwanina abalala bakola batya olwebamu kirikiriye ne wange sebunya sinafia kasonjagala okitegera sitasha mayanja tikasitasha kampi negavafumbi oyo kitaka mubiru bwe yajja eno gama negamba wananga kiki kino ikolaiza rakalikani bisala bya kitaka okitegera kwegamba buli ajja they improvise okitegedde banange abayimbi n'omukwano osaga omukazi omulungi bamubalira ku malya kiki naye omukazi omulungi bamubalira ku malya fumba egindi fumba nze nawe tombulira
Sagala none bulungi bwana okutuula. Nkole ki? Tuula okakane. Nkole yoki? Olina kufumba. Fumbira omwana etooke. Lwakati naye wankuba equalizer sirabanga mutola afumba gwe ofumba oli mukazi mufumbi. Sirabanga mutola mufumbi. Emigo gyagumidde gaganya Gloria. Kiyungu omwana yenyumba kiyungu Morina Ntume n'abagamba gwe omukagulika kugire nange emmere ekoleeti ya ndozo owulira obugambo bw'okukonsolinga abakazi abulina karo tuula baby nkole ki mama wumula entalo lwanye nyingi mama kati wumula bwe n'abanyingidde wuwo okyankalana naye kati atula biveeko nti abalungi bafumba malya no bakuwabya era nze ndi mukazi mufumbi funa mwannyoko olabe waatakubuulira ebbomu gy'anaaba yeetulisizzaako mba mwannyoko okakase amakola elakola wanje mukwano kale mukwano nawe jera vira tv baby hello ali ku tv hello Lutaya aliye kangulumira. Ogamba tya Lutaya abekangulumira bagamba batya? Balungi ddala tebalina ttaka. Bannange bwe bulungi. Nze mbadde nsaba akayimba ka Martin Angume switch. Switch Martin Angume. Okay ngenda kubeera nga nkakuwa mu magezi elokola. Hello. Oli ku TV bw'obeera ku TV nga nkuta. Hello. Wanje mukwano vira TV. Kale mukwano nawe jebale. Kale. Bakuyisani? Hello. Wanje mukwano. Webale kutuweereza kalo. Kale mukwano ebale kulaba. Ekyo agamba ki? Sigamba likiriya nnyo ogamba otya? Nze nnyako mukaaga ndi wane Natete. Iye saba abo Natete bagamba batya? Bali bulungi nnyo. Bwe bulungi ssebo. Kaakati ogenda kunkubira kayimba kagwese Nakalema. Ng'agamba atya? Agamba neegiina. Naye lwaki tonsabye akalala saagala kulimba? Wanje? Tekaliiwo? Nsaba akalala. Nkubirayo akaba Beatles Soldiers. Tukuba bbandi leero. Ella. Jebaleko mama abaana. Kale mukwano nawe jebale. Wanje. Wanje sweet. Ali ku TV. Mama wabana. Wanje. Era ndinze munnange. Nze ku ky'abaana. Nze nina abaana bange ninayo Gabi. Nga wazaala oli muto mama. Fe abayaaye baatukeera. Nga wabikeera. Abayaaye baatukeera. Babakeera. Gwe kale bayinza okukeera babbo. Shafiki Mbaya wakayimba kamizani Mary Batazera atatwereka tukoba wote bako muziki yetu yagerera ddala maaso zibera musanvu paka munana nga tukikwasaganya magezi Shafiki ninga ku mapesa gotovako. This one mbagamba sasa gasi nabagamba sagasi COVID-19 Mary Bata guno mwaka ndwadde n'ekivulu kuba layi nakayimba kalaba kayita follow you nakakayimba kalungi nnyo yeah when we come here ne twogera ku bayimbi ababandi abakoze omwaka guno Mary Bata is one of yeah. We have Mary Bata, Chris Evans Kawesi, akoze bulungi mbayimbi abayimba obuyimba bwe butyo. Yeah, ne Chris Evans Kawesi naye akoze bulungi nnyo. 2020 teyeba sem. Oshitegeera bayimbidde ddala bambi. Mary Bata, I salute you. Ne mwana mulezi Chris Evans Kawesi nze guno omwaka nganze hello. Hello. Olietya darling. Ndi bulungi ogamba otisa mama afsir. Wanna go ekoze byabalungi. Ondabye. Mwebale kunyirira baswiti. Kale mukwane bale kula ABS mama afsa. Mayira ali atya? Jali ali bulungi. Bane mumunda biro manyi ABS kati yeriko yeyina emboseera. Okitegedde. Mukubireyo akayimba. Akani. Bakayita oshanana. Oshanana. Kingi Kobula oshanana. Nkaweerezaako timu Banyarwanda bonna. Kale mukwano. Mbere bulungi. Kale nyabo butere bwe bali kubeera koko ABS Television. Hello kola. Hello.
Hello. Wanje mukwano. Kale je baleko mukwano. Kale baby girl webale kuberako ku ABS TV. Nkampidde nokata mukwano gwe kusoso kuyitamu. Bannange gwe gusoso okuyita mba kuyisaani. Dina naye mukwano ngambagala nnyo. Dina, thank you so much darling. We love you too, Dina. Kakati. Yes, sweetheart. Nabwe nsabayo kayimba. Kayimba ki mukwano? Aka Jovan Luzinda. Nga bakayita batya? Nga bakayita wabikola. Wabikola Jovan Luzinda. Yenyawo. Kale mukwano ogenda kubeera nga kafula bali kubeera ku ABS television. Tuwe yawo abali kubaka nga babiri basatu. Ono Musa ezana agambye thanks for the show mumpeyo Rimba Rashid Band tochuka. That is Chosen Beck, I think. Chosen Beck. Alani from Chibuli agambye drop me sharp shooter. Atono Priscilla and Dejen agambye drop me love panic by Vinka. By love Vinka. Lela banza. Kwazenchia tujabaisa. Asembayo. Hello. Wanje mukwano. Aliyeta fitati. Ndi bulungi ogambo ta mukwano. Wanje. Bale tuweereza. Kale baby girl webale kulaba bakuyisaani. Bampita Michelle Enatete. Michelle Enatete abenatete bagamba bata Michelle. Balungi. Bwe bulungi sweetie. Leero gwe nsoso yitamu. Bannange Michelle kayimba kikemba nkuwa. Nsala kayimba ka Maureen. Maureen nantume ngagamba atya? Ngerabidde akakadde. Akakadde. Okay, ngenda kufunia kayimba ka Maureen nantume meko. Mfunira either waliwo ke bayita ngenze kufumba naze kufumba. Izita waliwo akalala waliwo mutugunda, waliwo akalala kalina nkuwangaze wanje kalala. Nene ngabana n'amanya wimba bwalavu. Bamene mwagala abasajja mwakisussa. Amma Shafiki katukole kuzimbidana tatuberenga tukomawo tugenda kukyusamu tukomawo ne request za mubulambula makumizika bya television tukyagendera ddala amaso kuno tumusanvu noti 222 asatu mukaga kwogenda kweyongera kwita nenga tewala bimusoma gasini gabizayo olwokubiri olwokunana olwomukaga akulaba 1 on 1 olwalero bakedde gwakyaliko mu distance empanvu mo wantadde muko bwangu agenda kubeera nga akulaba 1 on 1 yakedde abalaba omukwomo nakubulya kyechagana lwaki obulamu bote butambula lwaki byesibye bwolukira jirwayo kiganya olwokuna kerako oba olwomukaga wabula jangu ne masika obagamba tinaba mu ngalo naaba amateeka go gagobererwa kansaba mukulu Shafiki tukole ku nsimbi dhana tukomewo tova ku ABS television. Oyimba luzungu China Jamaica Luganda. Yizo manyita seninyo oromo yalinye Mikwano tukomyewo in our second segment of the show every single Monday to Friday muziki wa ABS television. Still Rachel K alongside Kauthara omwana mulungi. Babita emboseera gegakola ensimbi kati ago ogira ogaleka bulambala nja bategeeza nze tomanya nja bategeeza when the right time comes nja bategeeza bagamba nze atankuba kigo tonjogeza kaama kati bwe kinayisa kituuse nja bategeeza nja bategeeza mmesa kinaba kituuse bulambala bakubizika bya television tukyagendera ddala mu maaso aziba musafunanga tukikwasaganya mu magezi muziki ku yo ono mamisa Barbara Nsanji mbagala nnyo mwebale kuweereza akayimba tokyuka Chosen Beck kanyumire bonna abagiriko this is Alima Bashir from Kawempe Chirokole nsaba akayimba ka bankuza by Chosen Beck. Okay, it is zote by David Talo inze kamlege ya Peter ekasana na chibano. Okay, mwebale kuweleza mikwano nsaba yo akayimba ka Ronald Mayinja njagaza kajanja Ronald Mayinja isewoda. Hey inze Beatrice nsaba yo akayimba ka Geoffrey Rutaya nasanga. Hey ndabi abalunji na ya betaji yagana. Hey bigaro naye banange ne abantu abakulunga mmwe ekiba kikusuuza ebibuuzo kyeki nga tebiri mu local language vernacular and you fail. Jesus Christ. Anyway sija kuvola dadzi sigamba dadzi nze ngamba mami olw'ensonga yakulema mu buto ne mu bukulu ogwe mami obake kikyamu
Defending a mama ondabe. No, I'm defending a mommy. Neka mbuze kuva last month bogera ku Irene na matovo gwebibuzo. Mumaza mulimu emyaka egimu nga giba gituludde okusoma. Njogera. Byakulema mu muto. Shafiki tuwaka yimba sijja. Mutuleke muna mutimtu. Mudeke. Puli abantu bogera ku by the way ku Irene okugwebibuzo. But okugwebibuzo n'ebibuzo yabigwadda teyakabigwa. Yabigwadda. Kame ye pass makakatona jitukeko nafuna 46 out of 50. Era oba wagwa. Mbanje ndi busy nnyo. Naye yagezaako. Tikuba mu kubanza era nange olaba wonziriza yawo nyinza n'obutafuna 46 eyo. Kwaka nine byendowooza ku mutwe bingi nnyo. Ndowooza abaana bange, ndowooza abazadde bange, ndowooza ebisajja byange, ndowooza ekikajjo birowoozo nina bingi nnyo. Ndowooza emirimu gyange. Kitegeera. Kati nyinza obutakola ki? Nyinza n'obutayita. Nange nze omu ne 46 nyinza obutagifuna. Ngofuna mumeka bwabagwe. Ani? Neka kali oli mugezi gwe. Anize. By the way bana batwalanga banaffe mu ndongo enkera ne tutula pepa fe ne tuyita bone bagwa. Mwako banga. Mwako chicha babanga buchiti. Fe twalagiriranga. Mulagirira abali. By the way sina chikolo kye sikoze na inako ne lecture langa boyfriend. Kuba kayimba tukomewo. Neka somero ledu masa. Buli omu kusomero kama wala balungi okuva obutose fe wala balungi obukulu. Wewe mama wange wankola bichibito. Olagambye drum me wachuka mwala Grace Kana akanyumyewe n'abali ku muzika bya Salvation akasaba okulu Shafika tuweyo kamubiri kubasa Hello kola banange. Hello. Hello. Wanje sebo. Ogebaleko. Kale mkwano nayo jabale bakuyisani. Obulamu mugamba ki? Obulamu bulungi mpozi obubwo. Katende Haruna, obulamu ngaye nkulaba toli kitedde bulungi. Katende. Kalo. Kyakiriwo. Nkyaliwo. Kayimba ki? Kayimba. Kayimba geraka Misa Semakula. Misa Semakula ngagamba atya? Onkuba. Kale sebo ogenda kubeera ng'okafuna. Hello asembayo. Hello. Hello. Nyawo nsaba kayimba. Akayimba kayina mu birusira mukwana. Akayimba kajaruna mu birusira mukwana. Siba mukwana mbeera nkola. Yamazima ga Katonda mu ggulu. Mpira mu kitoke kya. Haji lwakyolimba. Toba mukwana. Tuba mukwana. Mbutaba mukwana ye banange ono omutoolo mbute agambe nawo ojuwulidde nti mutoolo bagambye mu China mutala kubeka balagala mbajjukiza Henry Sekibule timumwerabira kansala tubi mumulabiranga ddala ku lunaku olwo atukolere Khalid Simbwa soko munjogerereko omukulu Khalid Simbwa MP2B Kyadondo East temumwerabira mwaka 2020 yajja omubaka Kyadondo East omukulu Khalid Simbwa then atemeya to be Kasanga Town Council omukulu Chairman Edward Mulyanga byakoze bingi nakati tumwongere nera ne wano ku Kasanga Town Council ajenga meya omukulu Albert Rusata meya to be Kawempe abantu bekawempe mumulabiranga ddala then ate bwetu kyo olunaku olwayo tugenda kwera nga tuwunzikira wano omusoma gasiniga abazaayo olwokubiri olwokunana olwomukaga bera ne counseling akulaba wano nwana nakuya kyekyaga lwakyo obulamu bote butambula jangu misinde ekawala kuli Bible Christian Church gwe ayina ekiganye mu bulamu bwo straight behind the cameras atukoze ne Malaika hamwe ne Gloria nga bachikwasaganya magazine control room omukulu Shafika baddeyo ne Irene bulambalama nga bachikwasaganya mu magazine Stella eyo girl emboseera Coronation mbagala nnyo muli bakumutima I love you so much Tracy Beats waliyo Alicia waliyo Florence waliyo banji nnyo Zahara banji nnyo Navigator then ate chairman waffe Joseph mwenna abali mu Coronation ani secretary bana muteka mukutereka bananga ze mbere oli mubi atende mubi okutereka mbanzi abantu kwatagani wali ali kuchenda musaba kasirisa 3 femwe mwefe radio Simba 8 paka 10 ne Emboseera then ate 11 era ngenda kubeera ngandi wano nakazanye kafuka baita Lost Hearts wali ali kusawa 2 era nja kubeeraho ne Stella nabagamba muyongere okuweereza obuyimba ebirabo by'abaana bitirivu nnyo era
kulokutano nolo tugenda ogaba ebirabo mu stala kitegeeza nti stala tumunzika tuli mu mumbawumba okitegeera agenderera esobuterevu tobakwebya television ebinyuma bingi nnyo bikyakola ki naye nga Ronaldo Vyale yatudde dda yali mu kizimbe yali nnyo omusajja yogera ku Yale nkomewo